abantu bagambe mbu tuli mu kukola ssente. Banange tuli mu program enteekateeka ne ya kola ssente. Osobola okuba nga ogoberera ali ku YouTube n'ogenda ku YouTube ogenda n'oteekamu Pal News, awo tugenda okuba nga tutumbudde. Osobola okuba nga ogoberera program zino zonna naddala nga ffe ng'abalafu banya abakozi tugezaako okukola. Naye nga temwerabire ennaku zimu zigenda kubeera nga 10 n'ennaku zimu zinga 11 omwezi ogwe 10 tugenda kuba nga tuli mu fungiza tukole. Bakimanyi mwaka ku mwaka tuba tutabye n'ensonga z'ebyenfuna. Tusomye ebitabo tubireese, abawandiisi amanyi tubaleese, abawalimu abamanyi tubaleese, abakozi baffe bali bakabiriiti tubaleese, so nga ate akatala akateeketeke nako tukaleese. Fungiza tukoleyo omulundi guno ezze kulema. Akatabo katunulidde olunaku olwaleero Bakaise build strong, kept steady. Yes sebo. Bali awo ndowooza okalaba keeka akatabo. Mwani akawandiise mu Uganda. Manye emiku bizibu tusinga na Dr. Mpima Arafat. Tufuna obuzibu n'okuwandiika. Yes sebo. Yes, n'okusoma. Tulina obuzibu nti tuli ffe n'okusoma twayawula okusoma nemwe tatwagala nnyo batubuulire kivula n'okupalu tubagondeza bantu baagala nnyo tubuulire biki ebifeeyo so nezo ensonga ezifaanaganako bwe zitwesiŋŋaana nti tufiirwa ebintu bingi. Abaganda baffe bali abawuza banafe batugoberera ku TikTok wali mutapinge ku screen eyo mutapinge akatima konamu kajje bana baga nti yo CTV kona mweyo CTV kukwatako onywerezeko ddala agamba ati oyo ye mwana obuwala Yusufu bali kujja ali okwatugoberera bana mugabe mukatima bali kumbona bana abebusooka muli kumbona mwena n'abebuganda bona baliko ate abe 40 bali kundora Dola kati bali bakulabe bana bali ku YouTube mwe bali nyo ku Pal News mwe bali kubanga atinda mu amaso mugatwogesa ate mugambe bigamu mu bitambuze omusira njovu tewerabiranga abantu bana abasatu yonna mu bulamu bwo gyotambuliranga omuntu akuleetedde ebizibu omujjukiranga omuntu wabanga akusudde mu bizibu n'akusteeka mu bizibu omuntu akuleetedde ebizibu dokita kubanga singa omwerabira ayinza okukomawo n'aleeta ebirala owedde abaffe omuntu akuleka mu bizibu omuntu oyo akuleka mu bizibu naye tomujjangako eriiso omutunuliranga bw'oti kubanga abaganda bagamba sekawuka kaali kakulu mpulira bw'aba yali ayina lwakulese yesebo bw'omwerabira ayinza okukuleka mu birala simanyi dokita ajja tubulya lwaki abasatu bano tugenda kulaba okwokusatu n'omuntu akubeererawo mu bizibu okitegedde bulunyo ate munange ekisinga okuba funny the funny side of that last personnel yesebo kwe kubeera nti abantu tumwerabira nnyo ne tukifuula ekiri nomo andi waliwo ebintu bibiri twawula omuntu ateekeddwa okuyamba n'omuntu ali mu kukwasizaako ebiseera ebisinga abantu mu bizibu byabwe bamanyi okulowooza nti tuteekeddwa it's a must ogenda kanyonyola esebo njaga utandikire kubali abantu abasoso asembyeyo tujja mutunulako tugenda mugazi ya nam esebo bali tugenda bogo ogambi omuntu asooka omuntu akuleetera ebizibu omuntu asombola ebizibu gy'oli gwe muganda waffe ali mu kutulola ali mu kutubona otubona ensonga gitwale nga nkulu mu bulamu bwo yesebo omuntu yenna yali akusombedde ku bizi tubalina abantu baffe nga twabamanya n'obamanyira nti omwana aleeta miteeru wa miteeru wa buvuyo ajja kuleeta n'obuvuyo banange omuntu esimu ewagiguze kwani tonkubira bizibu yenga bulwajja mumanya either flying squad egenda kujja ku kitundu kasita akomawo ku kitundu nga mitawana myerere yo omuntu oyo asomba ebizibu bannanga omuzira nvuge na maaso yes omuntu asomba ebizibu tubalina bulamu bwaffe bwe tuwangaaliramu naye kyabulabe manyi dokita emu ku bintu ebitugaana okugenda mu maaso yesebo bye bintu ebijja nga tubimanyi nomanya nti gundi si mulungi yesebo bwemba musemberedde agenda leeta ebizibu tekiri nti olw'okuba okuze naye tekiri olw'okuba oli muganda we naye bw'abanga
identifying ne kino kye twogerako kubeera nga ye Kalusomba ng'asomba ebizibu asomba emitawaana ekyalibadde kisingako okubeera ekirungi muganda waffe ali yawuliza puroguramu girakola ssente naye nga tulina fungeza ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'ekkumi n'ekkumi na lumu ekyo kifunawo kiwandiika onywezeewo tugenda kuba tuyiga ekisobola okubeera nga tusenseramu akatale kikulu manyi olina by'otunda naye akatale kakyabuze oyinza okuba olina akatale naye nga bakubba oyinza okugamba nina bwentunda nina wentunda oyinza okuba olina wootunda naye nga wootunda bakunyaga bakubba kati weetaaga nnyo okubeera paati mu musomo guno kati olina okukola kyangu nnyo jangu wano ku radio Pal FM wano kwa reception tuli wano Nkodi Kampala tutebaganya buterevu ne Odi Kampala Primary School bw'otuuka wa Bakuli tubitaalaawo Wayima Road katono nnyo olw'ekikubo ekikirira wansi oli amafuta ga hash ekikubo ekikirira wansi kirira n'ekikubo ekyo kuba ekikubo ekyo kijja wetamu bwe kityo ojja kubulaba ekipande ekisinga okunya ne radio esinga onyirira mu Uganda bagiyita Pal eriemu yokka awo ogenda okukyama ogoberere protocol ofune tiketi yo emitwalo ogenda kwetaaga ebiri gyokka egy'ensimbi obeere nga oli ku safe side Dr. mbadde ku muntu gwososotuwa omuntu atusombera ebizibu lwaki osaanidde okwidentifyinga abantu bano kubanga tugenda mutegeera nga tumuidentifyinga bwe kiri tumuidentifyinga ddi nti bwaleeta ebizibu omulundi ogusooka n'ayita n'ogwokubiri oyaba alina okuba nga identified nti omundi ono tajja kuba mulungi otandika omukakasaako ekyo ky'okuleeta emitawaana n'emiteero abaffe omuntu aleeta emiteero ebiseera ebisinga abawaffe n'olaba tumwogeddeko twaki tuteekeddwa kubeera nti tumwerabira ayina kubeera ng'akumanyi oyo aleeta ebizibu ayina kuba nga owo dokita abantu bagenze mu soul life bagenze mu bulamu obw'obwomu nga basazeewo negaa nti bannekambeera enzekka abantu mbakooye abantu baleeta ebizibu siŋŋana omuwala mu bawala banne yabaleetera ebizibu abaleetera emiteeru abaleetera emitawaana ye buli kimu akisomba nga kibi omuntu oyo tomusemberera bw'identifyinga mukwano gwo nga tafaanagana na karakita zo abaganda balina engero zibagamba mbuulira gweyita naye nkubuulira empisa ze bw'olaba ng'omuntu alimu enkola etafaanagana na by'okkiririzaamu beerako wala naye tuyambagane butereevu Gunakijoba ali awuliriza Sempala ali atuwuliriza mwanyinaffe muganda waffe mukulu waffe muto waffe omuntu asomba ebizibu ajja kuba wuwo naye ekigenda okutaasa okuwona omuntu ono dokita gwatugambye nti bw'otegeera nti ono ye wa bizibu walibadde obeera wala naye buli woolaba mpiima nga temwidentifyinga na bibagatta kituyita okwidentifyinga nga mpiima byanyumirwa oba byakola tebifaanagana na bibyo mwawulirako emisinde webale tomusembera tomwandowooza musinkane mu kuziika musinkane mu nkiiko zerosi mwebyo biyinza obbagattira eyo naye mu byenkolagana eyaddeyire eya bulijjo agenda kuzza emabega abantu bangi bali mabega lwa nsonga eyo buli oba otambula bwoti ogenda mu makomera ninga ogenderayo lwa muntu oyo okufiirwa ne byolina abamu akasente akandiguza akataka ali mu kujjayo mubbi ali mu kujjayo gwe bakutobwa aido ali mu nga ye eva omuntu oyo wa gweebaka ssaawa 2 oyingire waka ssaawa 2 yesebo ne omuntu gwokolagana yebaka ssaawa 8 bannange temufaanagana lwayi olumu n'omwezi bw'ogata ennaku zaasuze mu nnyumba ye nga ntono kyokka gwe obudde bwonna obusinga obumala baki bino byakola bigenda ku affecting nti abeera ne gundi emisana tujja muno ojja mutuwa ujja singana akoze emisana ku bantu abavunaanyizibwa bagambe ono ajja omutunoonyeza anti era bwe basooka okunoonya kwajjukira oli yeekweka walaba nga n'operation zatambulanga ez'amasimu ez'amamotoka oli kazza misango yasooka n'adisconnectinga kati gw'oli innocent tonna kyomanyi batrackinga gwe era batandikiranga ku bamaama taata baluganda abo basinze okubira be bajja okwogera gyali ogenda okukakana nga giwunye oyo omuntu mwogeddeko naye oba onaamuwona disconnect abantu abamu twetaaga okubasalako
twetaaga okubeesalako yesebo ne tuba wamu nkoku ne tusigaliza biri bye mbagambye bwe muba mu miitingi z'ekika mufiiriddwa muli mu miitingi z'ekyalo oba wakukyalo kyammwe nti jjojjo musiŋŋaana eyo tunerabiranko eyo ng'era omuntu omulala wanaamulaba twamukutaddeeko nti oyo yamuvunaanyizibwako ye munno ye batambula olwaki agenda kubeera ku drug ng'akuzza wansi niwe munaaba temubbye mwenna kirowooza nti buli aggoyita naye bw'onaatambula naye agenda kwonoona nenaaba temukoze bibi mwenna ogenda kubeera forced okubeera osasulira byayonoonye buli wagenda nga yonoona nti atambula n'oyo abeera n'oyo bakolagana n'oyo kale kisingako okuba ekirungi omuntu oyo mu identifying mutegeere batugambye dokita tugambye otya nti oyo abantu betalina kukola ki kwesembereza bakwerabira b'olina okuteekako eriiso eryenkaliriza yoyo abantu bano weetaaga n'oba ng'obatunulira bw'oti ng'akuba omusota totemya eriiso likanula omuntu asoose omuziranyi bamututemedde n'agamba omuntu asomba emitawaana mubeere wala mulabe mwewale duka wajja wano yita wano womulaba wano yita eno bw'aba atuula bw'oti gwe ng'osituka yessebo tugamba bali kyokabirako n'emikwano gwebaka mu nju ssaawa 3 oba weebase oli mu buliri bwo yessebo naye nga bw'oyita mukwano gwo ssaawa 8 akyaleepoka bweru anoonya mitawaana azunga ssaawa 9 ng'oggyeko nti agyesombera bula naawe agikusombera mwe mubeere emisana yessebo okitegera ate oba naye guba mulimu nga gubagatta oba oli awo mwali gwawudde okugwawulira ddala okubeera ku safe side panga obulamu bulina otambula ogenda mu maaso waliwo oba otera okulaba incident ezisinga omuziranjovu n'osanga nti bali mu kukoona amaka g'omugagga abadde akolagana n'abaana ababba piki omukyala n'agwa mu bizibu abaana ne bagwa mu bizibu miteru ne giryoka gigira amaka onoomu okukolagana n'abantu abatali bato yessebo so omuntu mumaze tugende ku muntu owokubiri omuntu akuleka mu bizibu oli abisomba wabulabe nnyo naye noono omuntu akuleka mu bizibu omuziranja obadde okimanyi nti mu famire basobola okusonda keesi ey'M2,000,000 mu ddakiika 20 naye okukunoonyeza kapito w'emitwalo 5 kiyinza okukutwala omwaka nga tegaweze okukuwa empeke eri kuyamba okuwonya obulwadde obwo buli omwana edda nga lumulumye kusaasira naye wano ng'ofudde mu ddakiika 10 n'obutawira obutebe buli omu aba yabweyamye ow'ekkeesi aba yagyeyamye ow'embuga baba babimazeeyo lwaki omuntu akuleka mu bizibu covid wano yagwa naye abantu nga baagala kalikavale badde engulu ng'abalina ebirimi essimu teziriko ndi bize nja kuddira mutunuulire nnyo omuziranjovu nga bagenda tugamba omuntu akuleka mu bizibu nga mutuufu obadde weetaaga kintu kitono nnyo dokita teri muntu atasinkana miteero oba oyagala oba bwe tuyita ebizibu yessebo ffenna tusisinkana ebizibu naye ebizibu bino tuyinza oba ffe ng'abantu abamu tetusobola birwanyisa bimalawo weewaawo nga tubiguddemu akabaati okaguddemu yessebo weetaagako okuyambibwa ebiseera ebisinga abantu tuyina ensobi gye tukola tulowooza nti buli kizibu kimalwawo nsimbi kati olw'okuba abantu bakodo yessebo abantu tebaagala kuyamba bafuta bakodo baggulu adduka emisinde n'avaawo n'abeera wala naawe agudde ebizibu etugundi afunye bati ali mu kamera banamuyamba musabire mungu amusaasire kyoba olaba famirizi zaffe tulina oziwa respect ati manyi ze-Uganda zaafunda when we talk about families tuba twogera ku maamawo taatawo mukyalawo oba mwamiwo oba abaana bo abantu abali primary gy'oli bekikwatako kyafundira n'ab'eŋŋanda sima bano bakika zirinda boolwange tebamusiba emmere tebasembera babeera wala kakati abantu baffe abatera otuyambako tukwasizaako mu mbeera eno tujja mu kabi gaako bayina kuba abantu betukolagana nabo yessebo naye tulina okusoomoozebwa dokita
nti mu bantu baffe abantu abasinga tebali ready kutuyamba nga tufunye obuzibu era tebatunula mabega bw'ofuna ebikusoomooza mu bulamu bwo abamu abaganda balina okunawuuza okugamba abagezigezi olabira abantu baabaddala oba ogenda balabira ng'ogudde mu bizibu ng'ogudde mu mitawaana nti munno mukabi ye munno ddala naam lwaki tubalabira awo yesebo nti bannaffe bano be twesigulirako be tulowooza nti baffe tebabeerawo ng'emitawaana gizze era womeesyalingira abantu bo ng'ofunye ku kugezesebwa bwe keera bukeezi ku makya waliwo omutontomi omu omunabitone bamuyita musajja wa mutima yagamba nti yalina mukwano gwe nnyo gwe yeesiga naye naayagala omuteeka ku minzaani amupime alabe nti ddala ono wange ddala n'asala endiga ye ne yeesiiga omusaayi n'adduka emisinde ewuuyo mukwano gwe n'amugamba nti wondabira ne mukazi wange mbadde ndi awo mu kutulwanalwana kananga musazi era gwe omusaayi guno gwolaba yesebo zembuyagezwe naye nsaba kunkwekako mukwano gwe yakola ki mukwano gwe yamutwala yawabira muwabire nakuba nduulu yakuba nduulu nti ekitemu kikino ono akwesiza akubuulidde ekyama kye eyandibadde agamba nti ate osooka n'oba n'emmizi ate wawaayo muwe okubya enduulu ogenda ku inciting abakolemu justice bamutte kale akoze omusango amenya amateeka kiki oyinza okukola awo nga mukwano gwo naam eno kinene kyakutta yesebo naye tuba n'ebizibu nga byetaagisaamu jasi kusindika awuyaze mugambe siriiwo oyo naye siriiwo omuziranjovu manyi nti waliwo ebintu bibiri bino njagala gwamanyi obisengeka obulungi abantu abamu tumanyi abantu ate abamu tulina abantu ebyo bibiri byawukanire ddala abantu abasinga muyinza okuba nga mumanyi abantu naye nga just temulina bantu nine mubeeramu abalala nga tebamanyi bantu naye nga balina abantu olowooza ekyomuwendo kyandibadde kigwa atululiza atulaba naddala nga osinzidde ku mikutu gy'oli wandibadde n'abantu wandibadde ng'omanyi abantu wandibadde olina abantu ne bwonebeera n'abantu bameka babiri oba bameka oba omu omanya nti ekyo omanya nti okwenne dokita wetufuna okusoomoozebwa tubanga bali mu muyaga tuba tunoonya wetwekwata naam oli dokita ne wanajja nekigambo nti nga kyagamba agamba ojja kiyitako nga jessa akuwabawo magezi nakugumya yesebo kukiyalinga app omuntu oyo mulungi nnyo naam omuntu oyo akugumyagumyamu niwaba talina wadde kyalina nga ogenda mwesigamako yesebo ng'asooka okubira kasimu nti bannange bwasuza otya emitawaano ogikwasaganyizza otya nga takugala bukudaasi ng'akitegeeza nakusaasira nafisa obudde nafisa yatayimu bukakamu dokita kimanyi nti mu nsi muno mwe tuwangaalira gwe n'oba buli mugagga otya manyi nti namba naffe abaguza puroguramu ena bafunye yesebo ojje wekkakkanyeemu lumu olagenga ssente amabanja wakuli obubi nti amabanja gangize ogenda kutegeera abantu bo ti bulijjo abantu mbamanyi dokita muno munsi mwe tuwangalira mpaka si mu Uganda lwakubakusa nnyo Uganda naye munsi mwe tuwangalira kizibu nnyo omuntu omusaba leero enkya naluli n'asigala ng'akyali kyekimu nga tanayinzako bigambo birala olaba ne bwe family bufamily gweno n'abantu bagenza ne family eyiyo naye nammwe buli kimu kyonna okuva ku makya mulimu gusi naye nga bantu bo esebo kakati kibayita abantu abatuleka muki mu bizibu njagala kuwa amagezi gwawuliriza puroguramu eno era atulaba ku YouTube ne ku TikTok atugoberera njagala kuwa amagezi omuntu yekka goba weesiga mweno situation gitugambye nti tugambye tutya muntu ki omuntu ono akuleka mu bizibu omuntu atagenda kuleka mu bizibu bino biwulire muganda wange awuliriza ogenda kubeera disappointed kanka ngolina okuddoboozi ogenda kubeera disappointed kubanga omuntu atagenda kuleka mu bizibu ali omu dokita mbuuza yaliwa sebo ye gwe kennyini gwe gwatagenda kwereka mu bizibu it's you
only you. Era w'osigala mu bizibu tumanya nti naawe teweebeereddemu. It's you. Kyova abaana balina enjogera egamba nti weebeereremu. Tobalaba abakyala abalekawo abaami baabwe. Essebo. Mwami atagala mwawo obwavu ne bujja omukyala n'asigalawo omwaka gumuyiseemu. Abo abakazi tebasiŋŋana abakyala bwe batyo. Ate gwe tulowooza nti osolomenti. Waliwo akantu ke nalabye akadde katambula mu bano bwe baasiba. Twogera nno bakyala n'abaami. Otalamu bw'oti ogenze sima biki. Ate omwami singa aba yawasa omukyala ng'omukyala olwo yamuwasa yamwagalako ssente. Nizigwawo ate mwami yaataba mukambwe nnyo. Mulala nnyo. Bange ekyamuleeta gy'oli nsimbi. Zaali nsimbi. Tolinaawo. Kati ate oba walinda ki? Olaba byute ya mukyala ekenderamu bw'eti n'anoonya. Mukyala we bituuse nti ate we bituuse mugenda mu kuteesa. Kati bw'obeerewaawo kabeerewaawo ye nga nkugobye tolya kyakulya buzibu ki bwe nkoze okujjako nga naate n'ababeezi n'abamutima kati nefunawo munno ogwo ku mukolo nga bamwe mumanyi ate kati olaba dokita olaba munno oyo nze engeri gyemba n'emikolo n'obuvunaanyizibwa gye nafuuka omufunyi wakazi kati mbaako n'omuntu gwe tulina okugenda naye mu bantu ng'oseka nnyo tulina embaala nze tutandise okutondawo naye kale bwe bityo bibeera bwe kasotandika okuba nga omutindo okugiraagira bwoti oba mungu ne wakugerera bugerezi genda obuva bwoti mukugira okuzaala nga tebigatta bwera kati ate linayo emikolo gy'ogendako naye tubeere benkanya naye ofa ki nkugobye mu nnyumba sikula mmere abaana abasomesa buzibu kibwogira toliiwaawo bwali bukedde ku makya nti nkusojje kyetugambe nti omuntu yekka atagenda kuleka mu bizibu tisu ofunye ebizibu ogezesebwa okandiza okaddiwa ate omwami yakyewulyamu ku ye ng'okuva ddi we yali likendedde tajja kulekawo omugole ali mu kutamba na mugole genda ku mukolo na mugole ajja kulekawo na akuzeekuzeemu gwe sigalawo ng'okuume wakaawo kakkana lwaki tumutwalako eri mu kyalo inaabeerako eyo mu kyalo you understand nti kana akato kabeere wano emikolo wekekko mu ofiisi kamuyambako ensonga eri ku buli muntu oli mulwadde kati onaabwogwire mugune zikugira okuzeekuze webali nnyo lwaki togira kakati olaba kiriku ebyo ebyaffe eby'omu maka naye mu byenfuna tosobola kaabira muntu kizibu kimu mugamba nti bannange akalimu kaweddewo dokita abantu oba oyagala okubalaba nti tebaliiwo tolinaawo guggwewo ate mungu yagezesa abantu bo balowoozanga omulimu ogwo wazaalibwa nagwo takimanyi nti waliwo nga tonafuna mulimu era wali mu mateeka era mungu yagugwa waali isebo era atutte kino alina enteekateeka ekola ki olwo omwana olwo omukyala si mwana omukyala nansonyiwa ate majagana mumwago yalinnya yakoze ka statement nabadde kagondi kenkebera nagamba nti yafuna okusomozebwa ali mukulembeze ekifo ne kigenda naye nawandika nagamba nti mungu oyo atwala kyoteewa nga yakikuwa alina enteekateeka ereeta ekisinga ekyo eba ekinene abadde mu kifo kya bukulembeze agenze okuddayo waliwaleko baana bamuleka mu kyanga kalwatulwawo nnyo bifumitirizaako kubanga wojjukira nti tetwakiina era n'emikisa gy'obutagifuna gyaliwo kwolwo n'osima tukoloza oli gwe wasabula yawulira atya kitegeeza nti onaaleeta buno obuwanguzi ye waali naye abantu baffe nga emirimu gyaffe gikutusa olabyeko abakulembeze abadde bamuwaanawaana honalebo nga tebakyasiwaffe nga bagenda n'oli mulala kati n'emirimu gyaffe era bawulira nti omulimu abantu dokita oba oyagala kutegeera abantu mugambe nti omulimu gwaweddewo ogenze wala omanye ekiri mu maka g'abadde ba ssentebe mu kalwa kakagwa tatambula ali mu kifo kimu bamusongamu engalo bwe bati be yali yateerako n'omukono omwana agende ebweru nga mwangu nnyo kati bamwewalira ddala biki ababadde bakansa ye bakubya akalubu bamanyi kye baliko so weteekereteekera embere don't be disappointed yesebo tonyiigira bakukubya akalulu ku luno okubanga era be bakulonda ku luli tobaako omuntu gw'onyiigira atakuyambe gw'owayamba
tukola nyenso byo doctor kanzirire mukali mukama atwala kyotaalina era yaleeta ekisinga ko kikyatutte nam bwishto edeke theory yesebo innamal yusri yusra nkuwanga ku ssente naawe nkuwanga ku ssente ongamba kala Allah taala mbangamba nti ebigambo bya Allah byajja ne bitugumya amazima gajja ne gatugumya buyakola amazima gajja ne gagamba nti innamal yusri yusra tekyogerekeka wobeera obuzibu yesebo Mungu aba ateeseteesewo obwangu yo siyina nsawo tolina nsawo banesi nyingi olwabuza waliwo abantu bafa bali ku jigs bagamba nti official joinize mid ovula joinize Bukenya Abbas naye kwalimwe bali nnyo kubanga mutugoberera Amosi Genex Musa abantu mwe bali nnyo kubanga muyiteseeko nam twogera byanfimbi byanfuna yesebo twogera ku byanfuna Enrichi Proud Esther mwe bali nnyo abantu baffe mwe ate temwirabira okusubscribing bani abali ku YouTube abali ku TikTok mugendeko mukoneko mu katima awo liking eno si TV liking aboti nasemaje commenting nze yesebo agamba ki senda dola gye bampadde sende ziba za green ziba dola temunakuwala ababanja mukakkane zimbe mutima esebo abakozi abali abo tumaliriza omuntu bale nduza programu yaffe naddako maaso tujja kwogera ku muntu oli asemba yesebo naye twogera ku muntu owokubiri akuleka mu bizibu tugambye nti omuntu yekka atagenda kuleka mu bizibu yeggwe yesebo fe abasigadde tugenda bikulekamu bitukwatako kitono era n'ensonga njagala okweta dokita yesebo bana abantu family zaffe tuziwe ddala ngamba family njogera ku bantu abali primary abakosebwa bali primary temulimu wa Luganda batukuze bwe tubanga twogera ku bali primary ate omukyala yatandikibwako mukyala mwana mama we bali nnyo mama mukyala nga bawita nalabye yaddakabi bamusiba ku byabufuzi ne mu byamulume nnyo agenda okudda ng'omukyala alina ettu ate abadde mukomera yali muwera yatya naye mu bantu abangu ogenda yesebo waliwo bano abalwawoko maama talina gy'alaga mukazi wa oyo abeerawo bw'ati era watuuka nebagatugamba oba maama kyoyo kizezengere maama Mungu yamugerera Tata anyiga nakowa nagambye naye mutayi genda biro mwana ne mama walolabyeko taata asula ku kitanda ng'omwana wa boda bamutomedde obudde babulina mama agenda kubeerawo kati waba mama agenda kubeerawo yesebo yeetaaga okumujjukira nga mu kiseera tunyweze bond bagita bond tubondinge yakembiza okunyweza etabisolo zungu mu Luganda tubondinge n'abantu bano kubanga bo emikisa mingi okubeerawo era dokita bw'ofuna ebizibu n'otagala oyinza okubeera bagamba totamba abakyala tuvamu ku bwenzi kagenda kakusena ne kakuyoola maama yabeera wadde yakulabula yesebo tagamba nti mwana gwe nakugamba kankuveeko ofe bokyomubbi nga maama ali wali anyiziira bw'ati twali wano juzi mu kalulu akagago akoba LC netunulira omukyalo omu yannakuwazaamu ate muli ne kimpisamu mu bibi omutabani we yajjanga muvubuka muto bano nga omanyi ekiwago ekizze najja yesimba kuba LC wano yesimba ku mukadde layini ey'omukadde n'eryoka etandika n'okukolamu olwakasota bw'ati maama yayimirira ku mutabani we emabega bw'ati omutabani ng'ali wali bwesisasisa bw'ati maama ng'ali mu kutunulira abataka omu ku omu ng'agamba mwenna fesa Mugabe aberujo komeza lunaku olwaleero ate paka tunaddamu okusinkana n'abatuzemu okusinkana twagala kwa amawulire gasanyu tugenda kwogera ku muntu asembayo owokusatu twagambye yani mpozi omuntu oyo akubeererawo mu bizibu tomwerabira omuntu oyo akubeererawo nga giwunya tumusinyiza we bali nnyo